Alright. Abale bakachumbaali tubaniriza Smio boy MC Principal aka Chansaiva. Onako lwaleero tubadde mu kusaba ku kusala church. Era ebintu bibadde by'amaanyi nnyo okutendereza okusinza badde w'amaanyi nnyo nga bw'osobola okulaba bagula buleero bw'ogiraba. Naye ekikulu kya byonna ekibaddemu kyenjagadde omanye Omusumba Jackson Ssenyonga bwe Obunabbi bwawadde bwe Obunabbi bwawadde n'enjogera gy'ayogedde olwaleero amafuta gabadde mangi amaanyi gabadde mangi naye nga enjiri yonna abeekagadi beetunuulidde. Of course nakuwalidde nnyo omugenzi Jakubolanya naye ng'ekikulu kya byonna awadde obunabbi nti essaawa yonna ensi ekyuka. Gwalaba ebigambo bino oyinza obitwala ng'ekyomuzanyo n'essaawa yonna ensi ekyuka. Engeri gy'abyogeddemu ebadde eragira ddala nti nno alina kye yalabye era nga takirabye leero wabula nga zaakiraba ebbanga lyonna. Yensonga lwaki ojja kwebuuza lwaki asazeewo genda Kagadi gy'aba atandika crusade ye egenda okwetoola eggwanga lyonna. Waliwo ekyamaanyi ekiriwo, waliwo ekyenjawulo ekiriwo era abantu b'e Kagadi oba nammwe mwenna abanaalabe njafuba nnyo okulaba nga ensonga zino muzifuna bulungi nnyo abali ku Kachumbaali. Naye ekigenda obeera e Kagadi mwana wa taata mwana wa maama waliwo ensonga ey'amaanyi. So ku bingi nnyo byatugambye kiri nti nno eggwanga okukyuka oba ensi okukyuka byonna bigenda sinziira Kagadi. Katonda amulabisizza, Katonda amukozesezza naye ekigenda obeera e Kagadi. Mbadde saagala nnyo kyogera nga ye waali kuba mufunye wano n'atubuulira ki ekigenda obeera e Kagadi, lwaki olukuŋŋaana lusazeewo olugera Kagadi n'obunabbi bwawadde ku Kagadi. Uganda yandekyuka naye ng'etandikidde Kagadi. Wuliriza. Pastor Jackson Ssenyonga of Christian Life Church Kampala, accompanied by great anointed preachers including Apostle Alex Mitara, Pastor Nicholas Wafula, Pastor Peter Emiao, Pastor Laban Jumba, Pastor Stephen Seviara, Apostle John Bunjo, Pastor Peterson Sozi, Bishop Tom Okello from Lira, Pastor Joel Wukenya, Bishop Dr. Leonard Serwada, and many more, together with all the pastors of born-again churches of Bunyoro region. That includes Kagadi, Chibale, Chikube, Chidiandongo, Masindi, Hoima, Kakumiro, Bulisa, and Chankwanzi. Call upon all God's people, born again or non-born again, to come and witness the power of God in your life. The first ever Bunyoro region-wide crusade full of healing, miracles, deliverance from poverty, family curses, bad dreams, rejection, and more. Come and be anointed to receive financial breakthrough, marriage, work, and business blessings. All districts gather together in one place at Kagadi Town Council next to National Water Services and Wisdom Primary School on the 5th, 6th, and 7th April 2022 at 2 p.m. We shall have different seminars every morning. Bring the sick, the lame, and oppressed. The Lord will heal them. Tuli mu kaseera sikangu mu Uganda yaffe tukyanyika biwundu mu mitima gyaffe ebyokufiirwako Speaker wa Parliament Honorable the late Bolanya era nsaasira bannayuganda bonna era tusaba Katonda atuyambe tuyite mu kino era asobola otuyamba okukiyitamu era Uganda neeyongera okudda mu maaso. Tuva mu biseera bya covid alabika takyali w'amaanyi nnyo naye ate ebiwundu byalese n'okufiirwa kwalese kungi ddala. Mu kusaba ne mu kweteekateeka mu mutima ng'abasumba tuwulira Mukama atuyise okugolokosa Uganda okuva mu mpewo eyo eya covid alese bingi nga tebiteredde, ensawo z'abantu si nnungi, amaka g'abantu gatabuse, abaana abamu tebasobole na kudda ku masomero bali mbuto n'ebirala byemumanyi ebibijjidde mu covid. N'ekkanisa ya Kristo naye bali tesaba kumala myaka kumpi 2. So tusaba Katonda atuyambe nti omuyaga covid gwe yaleeta ne gujjawo obuwanguzi bwe twali tulina, Katonda atuyambe tukomewo nate buto tukole ebintu ebinene
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye abantu tebasobola kweyamba ku buli nsonga, beetaaga Katonda. Katonda atuwadde omukisa ogw'okulaba obusobozi bw'okukuŋŋaanya bannayuganda bonna nga tobakuŋŋaanyiza mu bitundutundu ebikola Uganda. Uganda erina ebitundutundu regions 14 ezikola Uganda. Katonda atuyise tugende mu buli kitundu kwebyo 14 nga tukolayo enkuŋŋaana ennene ddala ezigenda okuba nga zireeta region namba kitundutundu kiramba okubeera wamu nga tukola crusades ezirimu okusomesebwa, so si kubuulya bubuulizi njiri zokka, okusomesebwa, okuyamba abavubuka, okuyamba abakyala, okuyamba ab'omu maka. Tugenda kubatwalira engoye, tugenda kubatwalira sabuuni, sukaali. Kyemumanyi nti ennaku zino si kyangu okufuna ebintu bwe bityo, okubakulisa covid n'okubagamba nti Katonda afaayo gye muli, ate Katonda ayagala tukozese obulamu bwaffe okuzimba ebitundu byaffe ne Uganda. Enkuŋŋaana zino zigenda kuba nga nnene ddala era zigenda kuba nga zirimu n'ababuulizi abalala abatali nze nzekka abagenda okumuperekerako nga Apostle Alex Mitala, Pastor Laban Jumba, Pastor Alex Mitala Oyogede, Pastor Nicholas Wafula, Pastor Peter Emiao, Pastor Tom Wakero okubeerira n'abakulembeze abalala ab'amaanyi betutunuulyanga nga bebakama baffe mu mwoyo oba abasumba bannaffe abakulembera ekkanisa ya Kristo. So n'olw'ensonga eyo tusaba Uganda yeerabira ennaku embi zetuyiseemu. Tuli mu mwaka mupya, covid aweddewo, tukkirize Katonda nti akyasobola okuzimba amaka gaffe, obulamu bwaffe n'ebintu ebirala byonna. Era kaweefube ono agenda kutuyamba okuzimba eggwanga nate, okuzimba eggwanga lyaffe nate, kubanga singa omuntu alokoka azimba eggwanga, kubanga tagenda kuddamu kubba wadde okutta, tagenda kubanga yasalako abantu ebitundu byabwe ebyomukyama, kubanga kati yewadde Katonda. So mu ngeri efaanaganako bwetyo tugenda nakuleetera okulabanga okuzza kw'emisango mu Uganda kukendeera. Okuzza kw'emisango kugenda kukendeera kubanga tutunulidde abantu nga kitundutundu kyakakadde ekigenda okukuŋŋaana okusobola okujja mu nkuŋŋaana bwe ziti. So twebaza Katonda olw'ekyo. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera Kagadi, mu tawuni y'e Kagadi ng'ennaku z'omwezi 5 ne 6 ne 7 omwezi ogwokuna. Tuuzayo wiiki nga emu oba n'obutawera. So mu biseera bye tulimu kaakati twetaŋŋaŋŋana, kyova olaba ne fraternity zaffe zonna ez'abalokole zikwataganidde wamu ogenda e Kagadi. Kati nze ndi Ssenyonga, musajja Muganda, ngenda Kagadi, tugenda kutwala ebiseera byaffe ebyuma mubiraba, tugenda n'abantu bangi nnyo, abamu Baganda, abamu Bamwankole, abamu mu Bugisu, naye tugenda ffenna kwagala Bunyoro. Lwaki? Tulina kye twogera wano. Uganda tetukyasobola kukkiriza kwawulwamu lwa tribes. Tribes kyeki? Amawanga. Mujjukira nti kaakati enjogera eriwo era yeeyo. Tetukkiriza muntu kujja kutwawula mu mawanga na ndowooza na backgrounds na birala byonna. Ffenna tuli bannayuganda, tulina kwogera lulimi lumu era tulina okubanga twejja ku mize egyo egy'okwawula mu bannayuganda n'ebirala byonna, kubanga ffenna tuli baana banda emu, Katonda yatuzaala. Ekirala, nsaba Katonda ayambe paalamenti yaffe ejje ne bbiiru eneewonya bannayuganda okusalibwako ebitundu byabwe ebyekyama. N'abaana baffe abato myaka 2 myaka 5 mubadde mu bannamawulire, mubeera mu bannamawulire, nammwe muli bannamawulire, muwulira sentiments ezigenda mu maaso. Omwana ebbujje lya myaka 2 balisazeeko ebitundu ebyekyama, omwana ow'obulenzi bamusazeeko ebitundu ebyekyama. N'ebino ebintu nga bikolebwa okusinziira mu muntu ayagala amaanyi, ndowooza ag'obusamize n'ebirala bwe bityo, kuba tebasalako bitundu bya kyama kubikola kirala okujjako okubikozesa mu ngeri y'okusinza emisimu n'ebirala byonna. Nsaba singa kisoboka paalamenti eteekewo etteeka nga ligamba nti singa enzikiriza y'omuntu oba eddiini y'omuntu
oba ensinza y'omuntu etwalira kuba nti alina kusalako bitundu by'abantu okusobola okuba n'eddiini ye okusobola okugyenforcinga n'okwezaamu amaanyi. Singa eddiini y'omuntu okugitambuza olina kusooka kukola musango, kuzza musango osobole okutambuza eddiini yo. Ezo eddiini baziwere mu Uganda, n'enzikiriza ezo baziwere mu Uganda, n'obusamizi obwo babugye mu Uganda. Kubanga lwaki okusobola okutambuza eddiini yange nyina kukola musango oba okuzikiriza obulamu bw'omuntu? So eno enjiri gye tugenda okubuulira ejja kutuyamba